Wagala mukwano liwambala nnyo olinga ekimuli mu maggwa olabika bulungi osikiriza oli kasana kabereberedya sayansi w'omutima wano wetutuuse. Namugereka Ddunda bw'akeera ku makya n'agamba onooba ebyaddala teryagezaako kugamba nti toobe oyo kwokuba ebirozo oba amaaso ye mukulu Ssenfuma ono eyakyaka ennyo ng'omwaka 2023 guzinga ekkoona oluvannyuma lw'okwagala ogezaako okupiikya oba okuzannya empiki n'omwana omusomi gwe yali asomesa era ng'abazadde b'omwana bamaze okumugwa mu buufu baasalawo ne bamunywa wamma empi yanywa nzibu era ebyaddirira kwe okumupirimpya paka ku poliisi wabula oluvannyuma ennyo olw'okukizuula nti yali tannaba kubuusa gologootiro ab'ebyokwerinda baamuta bwe yavaayo n'atutegeeza nti lwali lukwe olwali lupangiddwa okwonoona erinnya lye. Ssekimpi Junior n'okwokuba amaaso musajja mwogeza ddembe, musajja munnabitone, muyimbi ate mutendesi wa nnyimba, musajja mu adventi nga mutuuze w'omu kibuga Mukono. Nze omwana Soda, Facebook page munywanyi ngenda kusaba ofollowing, TikTok nayo ofollowing, YouTube subscribing ne notification bell oteekeko. Wabula nga sinnamalayo mboozi eno ngenda kusaba gwe wenna alina omuntu gw'oyagala tukoleko research oba mukuleetere wano commentinga obujje ku WhatsApp yange ongambe Soda njagala ondeetere ono muterevu ngenda kuba mukutuusaako nga tewali gwe neebuuzizzaako. Munywanyi gw'alaba akatambi kano njagala nkuwa essuubi ti mu buli mbeera mwoba oli teweekubagiza guyinza okuba nga Namugereka Ddunda mwagenda oyita okuwa omukisa gwo mwogeza ddembo Ssenfuma Kimpi Juni wetwogerera kati obulamu bwo butandise okukyukira ddala okuva bwe lwali luli nga bw'omanyi abasomesa omulimu gwabwe bye basinga okufunamu kwe kulya kyoka ku blackboard bepona okwesimbanga netiwaaka ya zeyini mu baana wabula kaakati sebe ebikumba byasala bya mulembe guno ogwalagirwa oyo gw'olengera amutonye akambalo ye mukulu JB Fashions ng'asangibwa ku Equatorio Mall mu Kampala. Musajja wansasagge ennyo yayambaza ne Principal His Excellency Robert Kyagulanyi obukumba bwe yeesuna kosa n'abakungu abalala mu ggwanga lyattu Uganda. Abantu bangi bazze akuba obukumba omuli ne munywanyi wange ow'ekayunga Muzeeyi Jemba yamusuna obukumba wama ne yeetiriboosa kosa n'abalala bangi ababadde mu njeganga zino okuli baamuwunya Pastor Muto Bulunoke n'abalala bangi. Wetwogerera kaakano mukulu Ssenfuma Ssekimpi Juni yanekaanekanye dda era enteekateeka zaaliko zagenda kwesimbawo ewaabwe e Mukono. Ekifo kyonna kyaneesimbako nze naawe teyakomye kumusuna buwero n'anyiriranga ekinya ekigudde mu mata wabula olw'okuba muzeeyi Ssekimpi ono oba Ssenfuma musajja mulungi nnyo mu kulya mu ndago muyimbi owaddala yamusuubiza okumulikodingirayo ennyimba wamma atandika okweyolera kasente ku mikolo egy'embaga emikolo egifaanana egigwa mu ttuluba eryo era wenjogerera kaakati muzeeyi Ssenfuma akuba guddigudde ng'akimezezza okwenjala. Sitoole ya Ssenfuma bwe yali epirimpya amayengo ga intaneti nina ebintu bingi bye nagiyigirako okuli omwoyo ogw'obwa solidarity oba ogw'okussa ekimu wakati wa Ssenfuma ne mukyala we. Anti Ssenfuma yali eri mu mbuzi ekogga nga mukyala we ali eno ku mutimbagano agezaako kakasa ensi nga mwami we Kabiite we Kimpi Juni Bakongola tasobola kwesa mpiki n'abayizi wabula abakyala abasinga ensangi zino oluwulira ekintu bwe kityo oba kituufu oba kifu asibamu mangu obubwe n'ateekako kakokola tondeka nnyuma kufuna mulala oba kudda waabwe ku lujja. Ne mukyala Ssenfuma yasigalawo n'akuuma Kabiite we omukongo mu sayizi naye nga musajja muganda bewwawu. Olw'omutima munywanyi wange JB gwe yandaze nasazzeewo gwe wenna aba yeetaaze okutona oba okusuna obuweruwe butyo osobola okuntuukirira ku nnamba yange 0755 81 36 00 nenkutuusaako ennamba y'omukulu ono JB naawe naakusuna n'ofaanana mutaayi waffe Ssenfuma Kimpi Juni Bakongola naawe n'onekaanekana okukira omwami ono. Wabula nga sinnasiibula nzikiriza nkujjukiza eminywanyi gyange bano beewaayo okubangula omusingi gwa Uganda ogw'enkya nga bano be baana abato be tuzadde
aba agenda kusomeseza omwana we ku musingi ogutya Katonda ataabanguke mu bintu bingi omuli okuyimba, okukozesa ebyuma bikalimagezi ne silabasi ya Uganda bagipirimpya bukwaku. Bano be ba Cambridge Junior School nga basangibwa Matugga Kito opposite ne Semuto Road bukasootuuka Matugga ku mabanda nga ku mafuta ga gaazi yambuka ekikubo ekiri awo kyennyini kilomita emu okuva ku kkubo. Bakubireko ku namba z'amasimu gaabwe wammanga awo. Omwana kasa omutuusa ku ssomero owaayo sukulu fiizi zokka, ow'ekisulo ebikozesebwa byonna abisangayo, kabeere owadde byonna ebyokukozesa abisangayo ku ssomero. Naawe gwe mukwano gwange omulungi, naddala omwana ow'obuwala owangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia nga wagendayo okunoonya ekigulira magala eddiba, wabula nga baba oba mama akusuza kutebuuke nga lumonde mu kikata, takuwa mirembe. Oyagala kukyusa ku kiyumba naye ng'aba ofiisi bakutunula kyamulingo ow'endali eyeetegereza ekidoli, kuba ku nnamba eyo gye nkuteredde ku sikuliina. Agenda kukufunira ennyumba mwagenda okuganzika, wamma akufunire n'omulimu otandike okukola weegirise ng'ekigotta entula. Mutaayi kkiriza nsiibule naye nkujjukiza teweerabira ku followinga olw'emboozi ennyuvu nnyingi ezikyajja. Ate nkutegeezezza bw'oba olina ebyafaayo by'oyagala nkukubire fayiro ku mmeeza, jangu mu inbox yange oba commentinga oŋŋamba omwana soda eno emboozi mbadde njagala ogituwe, kisobola kujeema. Mmwe bakama bange, Mukama Katonda omulungi abankuumire. Kamberekere muzeeyi Ssekimpi Ssenfuma, omukongoli mu sayizi naye nga musajja muganda, bakongola abanyumize ogwabadde. Muyambi takyalina mulimu takyakola alonga teaching agezaako okulaba nga atandika obulamu obupya olina alaba bigin ofiringa touch ofiringa nti needs another chance in life akoli judgmental, please let's support him tulabe nga he makes life better again because he's a family man ayina omukyala n'abaana so omukoma okumuyamba okukola on you to keep on helping any capacity. Export TV to the world.